Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Susan jebaleko. Kale mwami Kadima nawe jebaleko. Kale obulamu buli butya mukwano. Obulamu bulungi mpozzi obuvo. N'obwange bulungi yewe bali okutuwuliriza. Nange mbatumidde mwebale kunkubirako. Kale mukwano kiki? Wange mwami Kadima nina omuntu wange. Amuyita Julius. Omwami oyo mwagala nnyo kuba nkoledde ebirungi bingi nga w'okiwulira. Yakoledde ebirungi bingi. Bingi anfuddeko andabiridde. Sembeera nga obitegeera nga ffe abakyala. Muli bafumbo? Tetuli. Mubeera buli omu abeera yekka. Bwe tuti era tuli awo bwe tutyo ng'era omuntu abanga ayagala munno ba girlfriend, boyfriend. Akoledde ebirungi nga biki? Mwami Kadima afaayo akoledde ebirungi kale bingi kasente akatono kafuna. Olaba nga atitenkanya nange nensobola okubeerawo. Kubeera omulimu gwakola gwe gufuna kale nnyo ekiri awo. Avuga bimotoka. Avuga ki? Avuga bimotoka. Bimotoka ki? Bitipa. Avuga zitipa si afuna nnyo ekiri awo. Tipa azivugira wa? Awo Kalitunsi bakusaaya Queen. Mu Kalitunsi? Yes. Wavugira? Ye mwami Kadima. Ongambe Julius? Ye Julius. Kati oyagala kumwebaza? Njagala kumwebaza omuneebalizeeko. Akimanye nsiima. Osiima? Nsiima. Okay, kale tutadde mukwano naffe mukwano alize tugulina naye tutaddemu naffe tuwulira nga gutuyingidde nga mukubire wano tovaako kale njana mukuwa naawe oyogereko naye tewali buzibu. Okay, kale Hello. Mwami Julius. Wanji sebo. Tata jebaliko. Kali sebo nawe jebala. Obulamu buli butya? Obulamu sebo yewe tuli mpola mpozi sebo. Ndiye tuli mmotoka zigamba kitipa. Wae mwana wange nimujja tabuka muke nako zino. Gitya. Ngeri wano tukolera wano wafu ya ngeri bakole urugudo awo bakira yanti emirimu. Mechono tunuzibya byakuyibi. Bakola lugudo? Ku Kalitunsi. Kalitunsi. Ukawe bicho byekwatamu. Byekwata. Wanji? Okulwanya ono bago. Okay, bampita Kadima Kabogoza tuli ku Beat FM ekinda buli ky'omuziki wano ku radio. Nti oli ku radio tuli live kumpe wano. Ate buzibu kise. Kakati waliwo omukyala atukubidde bamuyita Susan. Susan omumanyi? Sikuulira bwenzi. Omukyala gwe bayita Susan omumanyi? Susan. Susan yatukubidde ng'ayagala tukubire tukwebaza ebirungi by'omukolera atuge nti oli mwagalwawe. Susan agambye okubirani. Agambye sebo tukubire gwe mwami Julius. Mwami Julius mugambe ki? Anti twagala kusiima ebirungi by'omukolera atuge nti omukoledde ebirungi bingi nnyo n'omuwa akasente bizinensi. Wanji? Ogambye okubiddaani sebo. Nkubidde mwami Julius sebo. Nedda sebo no si mwami Julius. Ate tongambye nti okola ku musenyu. Omusenyu gwawa mukulu sebo. Mukulu? Sebo. Anti njogedde naawe. Okutumalirangako obudde wano. Ani agambye okubidde Julius era muwaani waawa. Anti omukyala bamuyita Suzani. Simumanyi agambye okubirani. Agambye nkubire mwami Julius mwebaze. Ndisize Julius. Yeggwani taata. Ebadi nze ndi musajja musiramu mpita Julius ndi mukafiru. Ndi musajja mwami Julius. Julius. Wakasata mmanyi. Wani nkumanyiddewa. Lwaki weesiriwaza ng'osinika ebyo ebinyi? Gambye alina kulyako mulundi gumu. Kunyumira maka. Yewe ati mujanga muzogera ku bantu. Mumaliriza obudde. Ate Wangwana kasimanyi oli mufumbo. Ani? Suzani. Wanje? Omuwulidde ng'eddoboozi lye. Yeye muwulidde yeye. Nziremu mukubire. Yeye ddala. Yo. Muzeeyi.
wangi anti otujjeeko nga muŋŋamba ki mukulu gwe sebo kankubuli amanya ganyize badi n'omukyala nina olimba gwa Julius bya kisirusiru ebiki gwa Julius olimba wabadde badi muri nawe mugenda muzunga mugenda mukomboza simwa mutuzungirako oba ino omukazi akalaki ogenda onawuza abala wali takimanyi nti mukazi we kyonoonya kiyino zungira mugenda mukomboza ani gwagala osiga ebyo kati nno ojja kunjagala kumpaka ku ddembe ate mukazi we alina okukimanya nti nange gyendi nze nzungirako sibali mu mesonyi muve ne kusimu ya nwe wajja ozunga olinga kawawa kunti kati ogamba nze nkuzungirako mukazi yakwana awaayi obadde okimanyi nti mufumbo mbadde simanyi eyaŋŋamba mumazeyo naye ebbanga ki myezi ng'esatu naye nze abadde andaga nti waali ng'era tewali mbeera yonna obadde okimanyi nti alina omukazi oba tokimanyi kati bane tugenda kukola tutya nga alina okunjagala kuba nange wendi ye yakwana nze atandyako gumwadduke alina okunnyanjula alina okubeera nange alina okukyala ewaffe bambi mukazi waddu omusajja amwegaanye ezo binsanga nga tutudde kadima anko kabogoza mwebale tuweereza ebintu byampaka bakazi mwene mwe mwagala okweteeka mu butaala buli kimu bakikuwadde ate ova eri weerabisa osooka n'olindako mwebale tuweereza yinza bamasoife mutungo kitika atunda ate kyendabyo omukazi naye kandi ayagala kulabisa boyo ekyo nkikubuulira naye bano ebyampona mukamubbi kuzaala balongo banamba bbiri mukimanye nti abasajja bafumba bwe mukiddukana nabo balanga motoka za gavumenti mubeerenga mu bumaali bwammwe musirikireeyo mulina n'okwejjayongayo nga bujonjo ku maaso mubeereyo musirikireeyo musajja tayagala mutabangulira makaagi alinda ekawuko naye bannange omukazi tikyafa afaaki yesonyiwa omusajja uyo omusajja mufumba alina n'omukazi amwesonyiwa atalowooza mutadde ku mpewo kyekimunyombe ateri kirala gasajja bwe gato bwamalaya bwagasukka wali omwana muwala wanampaliza ekikuba nkimi kale webale nyagamba nti alina emyaka 16 ali mu sini eyokusatu ali wali eri musira ali kuwali agandi bawuliza nnyo Bet FM ne mami we agaye nti tebavaako kale yenna Kawuki shaharu okuva ekyazanga Masaka tukutumiddeko nnyo ne mami omugaye tumutumiddeko nnyo mami tumwagala okufaako obufi kale ndowooza kabogoza tufuneyo wano Haji Kasule ne Aneti babiri bokka tweyongere wanji Aneti bukulu kadima mujabba kwana nnyo bajabba fookera akayinja mu ngatto bajabba konkola n'awakaaba abasami mu bisenge ne bakazi bambe banayefa oyo naye mukambwe nnyo mujja kumpasa wampako nyonje lwampaka gampaka banna ajja muwasala kale bira bulungi Aneti ajja muwasala mpaka ajja mwanjula mpaka obutungulu butwalirwa mpaka n'ennyanya baziweerwa mpaka paka efuuse mpaka kadima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukwano mwebale kutuweereza amenya nze Haji Kasule Rashid Ngambira Kabowa akati mwana muwala nze mugamba oyo Julius talina future talinaako wadde oyo yali ayagala kumalira nyenye kikowukowuki ewuwo naye nga takwetaagirako ddala era ezeerimiriza nti ajja kunjagala lwampaka mukwano tokaka mukwano butiko tebukkatirwa hajja tuwene nze nsigadde ndi Haji Kasule mwana waffe omulungi olwo tuweereza amanya gazinamfanyina Kabowa omwana omuwala musaasidde awulira ali mukwano mungi ate omusajja tayagala kumanya abo abasajja baba baagala kumanya wakula otya mubayige mufune abammwe ddala sigadde gazinamfanyina Kabowa akyobulaba omwana wa muno yakula ati takotubulye libulo yampona nno mbwe yakula okole ki mumanyi ensi yonna inagimanya omanyako wammaga omuyimbi aliengo yagala okulikodinga oluyimba jangu omukisa guno abayimbi bangi nnyo naye bomanyi tulikodingidde ennyimba zaabwe tine zitambula kati omuyimbi tolina kufiirwa mukisa guno jangu mu studio yaffe eyitibwa Dibro Music Studio e Kamwokya tulikodinga ennyimba z'abayimbi ate netuzinoonyeza n'akatali tukwata audio ne video gwe omuyimbi nkubira ku simu eno eri 0702 23 tetujja kubanga tusukkako wano just be a parent. Yes, I am. But
The one I check is not Emiru muziki Nevi sasa Kadima na Mayanja ni Anko Kabugo Ekintu bicho muziki Ekisinga